Alright. Katusoke tutandike bwetyo. Kati mbutongole ka video katandise. Mwenna bannayuganda gye muli. Njagala obatuusaako obubaka obw'enjawulo. Mubuulidde omukulembeze ng'abwogera. Njagala mbunnyonnyole nga ba NRM propagandalist ba blackmailers tebannabuvuunula kifuula nnenge. Olwaliro ebadde press conference ku kitebe kya National Platform e Kavule, omukulembeze waffe omulonde omulonde Kyagulanyi Ssentamu n'abo obubaka obw'enjawulo. Wabula mubaka bw'awadde nali nabo bagambako ddagabye bw'ati. Mmwe mwenna abakulembeze abalondebwa abantu. Kye kiseera tuve ku mutendera Museveni gwabadde atumanyidde ko tugere ku mutendera ogwokubiri. N'akutegeeza nti buli mukulembeze yenna okuva ku Lwesuwano guwagira enkyukakyuka okutuuka ku member Parliament muyina okutandika okuliyetinga oba okutandika okutondawo ze tuyita eggaali mu lulimi olwaffe olw'enjogera eriwo. Omukulembeze agambye nti mwenna abakulembeze abalonde aba National Platform n'abatali balonde nga musuubira okulondebwa abategeezezza mu ggwanga lyonna mutondeewo eggaali. Eggaali olulimi lwaffe ennaku zino lwakwogera twogeramu ennaku zino lw'ekivubuka. Wabula eyo eggaali gy'ogenda okuteekawo gye njagala nkunnyonnyole ng'aba NRM tebannafuula bigambo bino bitwala gye balina bitwala nga bwe birina okubeera. Kambi bannyonnyole bulungi mbitegeere era mutambuze obubaka buno ng'aba NRM tebannakifuula kyakwogera na kwesirwaza ng'ate message bagimanyi bulungi nnyo. Alright, kati bannyonnyole bulungi nnyo. Ennaku z'omwezi 16 omwezi ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga omwezi ogwokusatu omwaka 2025 kankaddemu ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 olwaliro President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ng'ayogerako eri bannayuganda saako n'abo bakulembera n'abo abamuwerekera ku kitebe ekikulu kya National Platform Kavule ategeeza abakulembeze bonna tugenda mu kalulu akakasammeeme akalimu okulya n'okukomba essowaani. N'abategeeza nti omukulembeze wenna wandyetaaze okutondawo eggaali eneekuuma akalulu eneekuuma naawe ng'omuntu. Kubanga singa twali tetulina baana bamalirivu mu kalulu k'ekawempe wattu Majje ne Museveni bali bamalidde okubba akalulu ako. Olw'ensonga temukimanyi nti ne gavumenti yennyini kati ekozesa ate abantu abamenyi b'amateeka be bayize tuyita eggaali ezimuwulira nabo okutandika okutulugunya n'okubba abantu. Kati ekyenjowo kiri wano kankibannyonnyole bulungi nnyo. Ssemateeka wa Uganda omuwandiike mu kawaayiro namba emu akasooka ke tuyita ati kwagamba nti bulira bulungi nnyo. Kagamba obuyinza buli mu bantu. Power belongs to people. Kitegeeza nti bwa power belongs to people. Akalulu ako namba emu Ssentebe President waffe kasinziremu bagamba nti obuyinza buli mu mmwe okuuma obulu n'okukuuma abantu n'okuuma bakulembeze bammwe. Bw'akugamba nti tugenda tuteekawo mutandika okutondawo eggaali tategeeza nti kuteekawo ggaali yakuba bantu kutulugunya abantu oba kuba amasimu g'abantu. No, that is wrong. Bw'owulira wa NRM yenna ng'atandise okukyusa statement gati Kyagulanyi yagambye tuteekewo ggaali kuba bakimanyi nti eggaali zaakubba. No, eggaali yaffe President gyagambye yabakulembeze yakukuuma kalulu kaffe yakuduumira abantu baffe na kukyusa bukulembeze. Teriimu kubba masimu kunyakula kuba bantu. No. Bw'oli wa NRM yenna ng'atandise okuga nti President Kyagulanyi yagambye mu kulyetinga eggaali kati bajja kuleeta ziri eggaali ezaabwe ez'ababbi abba obusimu n'abamenya abantu n'okubakuba okubamenya emba bo ze bajja okuleeta. Bagambe ffe eggaali yaffe eggwa mu Constitution ya Uganda article number 1 power belongs to people. Nti security y'omuntu etandikira ku ggwe nga tonnaba wa security kujja kukuuma security etandikira ku ggwe. Eggaali mulina otandika ozikulyetinga okuva ku kyalo ku muluka ku gombola ku district ne ku constituency. Wano wonna walina okuba nga mukulyetinzeewo eggaali. Ebanga security team erina okukuuma abakulembeze egenda okukuuma akalulu era ejja okuba ng'eduumibwa kubanga kiri mu ssemateeka wa Uganda temumenya mateeka. Ekyenjawulo eggaali yaffe si abanyakuzi ba busimu si abakubi b'abantu era si yabatemu. Eggaali yaffe egenda tuyambako mu kujja Museveni mu buyinza nga tukuuma akalulu kaffe aka protective vote n'okukuuma bakulembeze baffe period. Era nga kigenda kubeera ku record nti omukulembeze nabo okulyetinga eggaali omakinga sure nti eggaali eyo ekola ebijja mu ssemateeka wa National Platform okukuuma abantu n'ebintu byabwe n'okukuuma obululu n'okujja Museveni mu buyinza. Si kuba bantu
sikumenya mayiba g'abantu sikubba masimu no oyo ava ku mateeka amawandiika g'eggaali eyo ekuli yetingiddwa abeera zizagwa naggomola era muhandolingayo ku poliisi opulidde bulungi nnyo era omuhandolingayo ku poliisi so kiba kitegeeza nti omuntu oyo aba ategeezeddwako bulungi nnyo nti ye atuviire mukitegedde bulungi nnyo sekinjagadde obategeeza mubeere begendereza nnyo olw'ensonga nti abantu bano bajja kwagala okukyusa statement president gyakozesezza bagikozesemu kye baagala so nno awo wenjagadde mbategeeze bulungi nnyo tulyoke tugende mu maaso kati mukulu Nyando Yoseeri nkulabyeko ng'ologootana ng'asima amalaalo ga Musanjiwa ne basajja bonna aba National Resistance Movement njagala nsooke mbasomese bintu bibiri bimu bikitegere bulungi nnyo bulijjo mbagamba we are under occupation nga muwakana ne mbagamba we are under family rule nga muwakana kati olwali njagala mukitegeere bwe ngamba occupation tuli mu buwambe nga basajja baagala kutwala nsi naye nga baagala ogitwala batufugira mu sisitimu ya family sisitimu ya family eyambibwako abo abeeyita bannayuganda abaluvutto abaagala ensimbi be bakozesa kati bulijjo mwina kye mutategeera kye njagala mbategeeze mukitegeere bulungi nnyo National Resistance Army tevangawo buli kintu kyonna Museveni kiyajja nakyo ng'ali mu nsiko kikyalimu existence just yakyusa mbukyusa mannya National Resistance Army era ye National Resistance Movement bakyusa mbukyusa ennyukuta ane bagijjako ne bateekako ma wompulidde bulungi nnyo bajjako bojja ennyukuta a ne bateekako ennyukuta ma National Resistance Movement era eyaabwe original National Resistance Army kati mu system eyo mulimu ebintu bibiri bano baleetawo kye bayita political wing ne military wing waliwo military wing ne political wing kati badde batufugira mu bintu bibiri military wing kyekintu Museveni kiyajjiramu okuva mu nsiko yensonga lwaki owuninga Majje n'akulyetinga ne sub departments mu Majje omuli SFC omuli Jati omuli Semwayi omuli ISO omuli polisi omuli buli kimu nga yasobola okwesubdividingiramu ebiwayi bye mu Majje kubanga ekyo gye bayita military wing gye yajja nayo mu nsiko okuva ku 1998 mpaka olwaleero Museveni owns army 100%. That is his personal business. Nchidam. Let nobody lie to you that UPDF belongs to Uganda and is no a big no. UPDF, it is Museveni's business and he has all mandate to command without any interfere or without any question, without consulting anyone. Like as is supposed to be, that any sitting president is supposed to consult the parliament before he orders the army to cross any Ugandan border or to invade any country. Kati amagye gano agayinamu ogagenga ye. Kati wali n'atusibya ekiwandiiko political wing eya NRA. Kati political wing yafa n'okuzika kwaggwa. Nkiddamu Museveni adatufugira mu bintu bibiri ng'ayina military wing eyo eri personal eringa ye ne underwear ye wabula political wing kyekifaananyi kyabadde atufugiramu nga tugenda mu kalulu. Kati essaawa zino yamaze okirializinga political wing gye bayita NRA, National Resistance Movement, yafa teriiwo. Kyova olaba bwe tuba tugenze mu kalulu akozesa amagye, poliisi, ba RDC okukola effujjo lyonna ng'ayagala okutwala obuyinza abantu batamuwadde. Do you copy that? Kati njala nkusomese wano otegere bulungi nnyo. Ekya military wing nkikunyonyodde bulungi nnyo. Kati nkunyonyere kiri political. Kati military wing yejesigaliza yiye nga ye asobola okukola ekintu kyayagala. Political wing n'agiteekamu abantu be naye abantu bano
bonna ku ground bafu NRM tekyaliko ne bwakola atya kati NRM bwefa ayina kuleeta ate military wing enforcing ye byayagala ng'omuntu kwe kutandika okuleeta amagye mu kulonda ng'ate mu ssemateeka wa electoral commission owa constitution ya Uganda alambika bulungi nti amagye tegakkirizibwa kwetaba mu bintu bya kulonda wadde okuba abantu emiggo ndooza muntegedde bulungi nnyo bwe mmala kikutegeeza ekyo kati njagala okiwulire bulungi nnyo kijje kwange bwe tuba bakugenda mu kalulu nga tugenda katuukamu lwaki bwe tuba bagenda mu kalulu katuukamu nze nina essuubi mu kutambula kono kwe tugenda otutuuka wali wayinza okubaawo ekintu kyonna nina essuubi mu kutambula nga tetunatuuka mu mwaka guli wayinza okugwawo ekintu kyonna ne tutagenda mu kalulu ekyo mukiteeke mu bwongo bwammwe wabula singa akalulu kabeerawo tekagenda kubeera nti zino zigenda kubeera kulonda kwa bulijjo no akalulu kagenda kubeera between National Resistance Army versus indigenous Ugandans olo NRM evuddemu kuba NRM yafa teriiwo lwaki yafa omuntu wa NRM okwambala essaati ya NRM bamusasula ssente tebasobola kunywa mu public kwogera abantu babakoowa ekyo mukitegedde bulungi kati akalulu ke tugendamu kagenda kubeera between NRA that is the National Resistance Army ne bannayuganda era musuubire nti bagenda kulukuluutinga nga bali mu kulukuti okuba abantu emigo n'okubatta ebyobululu byonna Majje gagenda okuba gatekinga on kino batte mukimanyi nti returning officer abasinga obungi ng'ogyeko bya Simon byabakama 80% returning officer bonna ba iso abala baseemwayi nkiddamu returning officer bonna basinga ba iso baseemwayi nga ne yabadde alemedde akaluka mwogeza Dembe nalukola Elias omusajja gomala naye wa iso ekyo mugende mukinoonyerezeeko kuno emikatabazi kwoli okimanyi bulungi ti omusajja oyo musoga musajja wa iso mutambula abiri sati na pesa nawe okimanyi nti omusajja yabadde alemedde ayaganya okulagirwa nalukola omusajja wa iso kimanyi bulungi nnyo so kati mutegedde bulungi njagadde nsoko basomesa ebintu bino bitegere bulungi tugende okusomesa protest vote nga mutegedde kitugendamu kana akaluka tugendamu NRM teriwo yafadda so tugenda kwengejinga amagye ga NRA kuba tebalina option politically NRM is dead and is nowhere to be seen lwaki mu meeting eya today basaze bagambe nti kati bandika kukola countrywide tour okulaunchinga movement batandikidde mu Buganda wabula mu Buganda abantu babagambiddewo day one we are no longer interested in national robbers movement era Museveni yakitegedde nti abasajja n'abakazi abamulimba nti balina support mu Buganda tebangawo teriiwo era bamubbi Museveni yakozeseza miliyoni 10,000 mu kalulu ke Kawempe miliyoni 10,000 ze billionaires nya yakozeseza miliyoni 10,000 mu kalulu ke Kawempe ekyasinze omunyiiza and the fact is tebakulimba nti NRM egenda kuteeka omusango mu court nabagambi bakikozesa mu ngeri bbiri bagenda kikosa nga diversion ekira bageza kutiisa lwaki okusinziira ku statistics n'okubala okutuufu Muwala Moses Kigongo yafunye obululu 12 okusinziira ku bwaliri okutuufu Muwala Moses yafunye obululu 12 tebakulya ssente obululu bwasigadde bwonna bwabadde bwabakifeesi n'obwabbye ebbanga ne babadde bamaze gw'okimanyi nti ennyumba Honorable Joro Ssenyonyi General Secretary Lucy Luwongo gye basanzeemu nga batikinga obululu ennyumba emu abaddemu ne Igeme Nabeeta naye yabaddemu lwakuba yaganya okufuluma yasigaddemu njomu
n'abayayo be yabadde ava nabe Busoga Igeme Nabeta ne yabadde mu nnyumba eyo ensi teyayagadde kuvayo nsi kumulaba nkiddamu Farida Nambi yabadde n'obululu 12 tannawezaako bululu 8 talina we yabujje kino nkibalalira beekaza bwekaza ng'abasazi b'ebyayi ku kkubo teri agenda mu kooti kuwawe okujjako kutumalira obudde yensonga lwaki the same time ate bagenda mu kooti the same time ate balonkinze Sime Buganda taking over Buganda lwaki temusooka ne mukana akalulu k'ekawulipa akabalemye ate mugatugenda mu kooti kati kambawe eyo kibala ekituufu mukitegere bulungi nnyo buli omu njagala owulirize wano bulungi nnyo National Reverse Movement National Reverse Movement baba yasereze bisiyaga mujjukira bwe batandika okuteeka register zaabwe mu Buganda wonna nga bali registeringa ne bali registeringa mambo kama Maserengeta ne baga NRM eina milioni yagambe ina milioni 2 ze yakawandiisa njagala munkwate bulungi mulize ebintu bino NRM ebadde eina register zekola obange ebadde updating register zayo countrywide yavayo ne government eina yo eina yamalo okupgrading gundi membership yazo eina abalonzi oba abawagizi milioni zali 18 milioni mmekali musoke mutwano figure ntufu wakati wa milioni 18 kwa 2 no zili milioni 2 zebagamba nti countrywide baina milioni 2 ezaabwe zibamaze okuwandiisa ez'abawagizi era abalonzi kati abasajja bano wammanga Salimu Uhuru owapiraawo Rosemary Seninde atakyalira nsiko Kiwanda Suubi Twadwongo Misa Kabanda Tofa Chofa Togabye amanya ago mugawulidde bude bulungi nnyo Salimu Uhuru owapiraawo Rosemary Seninde atakyalira nsiko Misa Kabanda Minister wa Kampala Kiwanda Suubi Twadwongo ne Chofa Togabye bagamba yo seriti bahabulwa lutabayisula mutabani wa kale siyata muzezide nsanga bisibinti yo muzeyi ekintu kiri mulala kantu akamaze dalwachi butwa upgradinga egundi registers afya tuina abalonzi emitwalaga mukawempe north tuina register ine emitwalaga ejyabalonzi yose inagamba viva emitwala abiri okujje tukawuse buva emitwalaga kuno kwe bali bonnamba laba kati kuno kwe bali munanga yoseri nga asugumbiza nga kimezizo ko musana amanya gano gensomye nga kuliko ne mukulu barambaru gahara wa barambaru pama nga bagamba yoseri twali registering emitwala abiri gy'abalonzi nalo wegiri mu Kawempe North kati ngolo bataddeko ne electoral commission giri gibateekamu giri mu edi muto nuwa muto gye basomesa nga bali kushuwadi bayine emitwalo nga 25 kati munange nga bakola yoseri milioni 10 bakola yoseri milioni 10 bwe bumbi buna okubuteeka Kawempe bano bensomye nga batuula mu kifo ekimu nga bagabana milioni 10 bonna kati Museveni ekyobusiru kiyakoze ne mutabani we Derek King General nga bagaba kagana mbubi tujja katola mbubi nga ba deploying Majje nga bakasoga kakalakata emiggo nge mwabiwulidde byonna byonna sagala kudda yeyo bagenda okumala okubaliriza okulonda wallahi nga kiswaza okugamba nti Nambi yafunye obululu 15 kyovola bakyali ono eyabadde alangirira bwe bamaze okubalaliza tisi zonna ne bagamba tubagenze mu break mukudda obwedda beetoola emmeeza baddeno badderi nga baagalagaba tulangirira batyo 15
tulangirira batya olukumu 500 luno ne batandika okuddawo ne beemola kyattola almost eddakiika nga 4 nga batuddawo beekyanga cobot manja kale katuteeke mwaka 8 akajja kumala nga munne bateeka mwaka 8 bwatyo nalukola nga afuna gumu 7 kati bamala obbakuba ogumu 7 Museveni abayita abagaba gundi musoke mujje wano I'm not old enough to fool me around that we have almost 200,000 people or voters who are going to vote in what? In Kawempe North. How you told me we have almost 200 people in Kawempe North, and the results came out that Narukoa won. No. Ngempite zivuga nga bakyasobola okuddamu ekintu kyonna bamuga balina emitwalo aga gye bali gyesitalinga akaluka agenza okufuluma nga Nalukola alina gumu 7 nambi alina 15 wabula bamutera odubutisika nabagamba emitwalo 2 giri gyalazeewa lwaki bandironzeeko emitwalo 5 tumanyi 15 gine bwe gyabulidde naye ne tufuna obululu 15 okitegedde bulungi nnyo kati wali okulya n'okukomba essowaani wabula bwe twogeredde olunaku lwaleero amannya g'emmenye gano gasibyeko ku Sseemwayo Embuya nga bababuuza akana n'akataano mwatugamba muyina abalonzi emitwalo 2 e Kawempe North kyazze kitya nga twafunye obululu 15 wadde batereddemu ne tufuna 8 kyazze kitya nga kuba kuliko asobola okwogera nti muzeeyi ekintu kyabadde bwe kiti buli omu nga matama ntengu kati kansoke mmala okusekereyo seriti bahabulwa mukulu muzeeyi zedde ensanga bisibe nanyini kabuyonjo etambula toli wa kitalo nga gwe olowooza wattu twali tulabe banene emirembe engalo political wing yo eya National Labourers Movement as well National Labourers Movement mu Buganda ne mu Uganda yafadda omanyi kye bayita wali oliddeko amagi n'olya ebinyeebwa n'olya ffene amagi ag'empogola n'olya ffene n'olirako n'empuuta gwe kenyini n'oyita nnakku ayise nnakku n'otyo okuwulira ekikuvuddemu ng'oyise nnakku kati NRM mu Uganda ne mu Buganda as well tolina muntu g'osobola kugamba nti NRM n'agikkiriza mu Buganda ne mu Uganda nkunnyonnyodde lya ebinyeebwa bino esiike olina amagi gano ag'empogola amafumbe olireko ffene olireko n'empuuta okwate katima bwe gwe kenyini akutte katima ojja kutya okuwuliza by'okwatidde katima ojja kute kati NRM muunya mu luzungu olufuutifuuti bagamba National Labourers Movement stinks ekigambo stink kitegeeza kiwunya waliwo firimu ke baakatwala bangende bakata life stinks kyobulamu buwunya life stinks kati NRM stinks catoid teri muntu ayagala kulya ekigambo kye bayita NRM for example mulowooza nsaaga kati gyabadde yeesugulira mu maserengeta gaabwe nti alinayo support mukulu munne mutemu munne Ggwe Muhoozi bw'agenzeeyo bwe yabadde olunaku lwa jjo manyi batandise naye bategere ndeyo babatutta abantu bakooye nga yataddeyo laale yakanyiza gamba NRM hoye nga tewali wadde omuntu wanyigamba bakongooza bigere wulira bulungi nnyo eyo mbala ewa Ggwe Muhoozi yabadde agenze okuteeka laale ye bayitayo lubaya mbala gye yagenze ngawoza NRM hoye bamugamba kachengere bakyogera bata kachembe tebagala kumanya baga reba ebirebe kati bobanga gye mugamba wammwe ne wawunyira zizi kati gwosindike bana ababbi bo mu Buganda one kasoke kubuli ekino
Museveni abakuleeta wootudde mu ntebe ne mukazi wo Janet muzimbidde ebigere baali baganda. Bw'obanga abaganda essaawa zino bw'ogoba ku ttaka, bw'obanga abaganda essaawa zino bali mu safe house, bw'obanga abaganda bw'otulugunya nga ne mu gavumenti baliimu, bw'obanga abaganda weegeza mu kutta kabaka waabwe, weegeza mu kutandika okukyankanya obuganda nga bwetekamu divide, gw'osubidde nti ogenda kusindika zino embaata zigenda kubba, bagenda kubba okwatibwa obusungu otandika obbatuga, ate tujja kubeera very happy okututtira embaata zo zennyini ezikubba. Omanye ekizibu yoseeri bw'otuula mu ntebe oti n'ozijjagala nga sseko ketudde ku Majje weti ng'egenda kubiika nga toyagala bakuyita tiba habulwa. You are not advised tebakubabula. Buli muntu akugamba omulaba nti gwe omusinga okutegeera ate nga basinga obungi bakutya. Nobody can tell you the truth. Whoever comes out to tell you the truth, the real truth, you hate him or mublockinga. Amazima gali nti national resistance movement or national bus movement yavadda mu Uganda. Nobody wants to know. That's the reason you spend money in bribing, kidnapping, killing, and ballot stuffing. That is it kyemusobola. Bwe tuba tugenze mu kalukali free and fair, tokyasobola kuweza the 15%. That's the fact. Why? Bobanga n'abasajja boga nti gwe bakulira gwe bawa orders, aba police they can vote Kyagulanyi, Majje they can vote Kyagulanyi, ne mu SFC military SFC barracks nga balonda Kyagulanyi, oba osigazizaaki tolina kintu. Kati bano bakiwanda Suubi Nabbanja Namatimbo alinga ffena ataayawula, leeta bano balamu Balugahale omusezi, leeta Simayi bano Basenninde Rozimera batakyalira nsiko, leeta ono musajja Pira Buhuru Kinjata Simayi Buhuru simanyali bakoze eki, ono kyofa togabye atasobola kumira batukugira kuba kolera temulina mugenda kujja kalulu, wabula katutandise okutegera strategy tugenda okukolamu eri etya kubanja natwangu one strategy esokeri wait. Buli mbeera lwebeerawo ekuyigiriza kye kigenda okuddako. Kansoke mbasomesa akantu kano. Olunaku lwe bakuzaala lw'omanye ensi bw'efaanana. Bw'oba oli mu lubuto lwa nnyoko y'amanye ensi bw'efaanana. Olunaku lwe bakuzaala lwaki bafuba nnyo kusuna? Baagala okaba bategeere nti okola ki? Osobola okukaaba oli mulamu. Era ko olunaku lw'otegeera ensi entuufu bw'ebeera. Era lw'ojja osanga ebizibu n'obitegeera ensi bw'efaanana. Kati n'olwaliro we twogerera essaawa zino, ku nsi tulinako embaga ezi ssatu. Tulinako embaga ey'okuzaalibwa, embaga ey'obugole, n'embaga ey'okufa. Omwana ne bakuzaala tomanyi baali abaddewo nga nnyoko akuzaala. Ku mbaga y'obugole wattu otegeerako batono nnyo bakuwadde ebirabo ne bawadde kaadi, abasinga obungi tobategeera. Ne ku mbaga y'okufa tosobola kumanya abaani abadde mu kuziika. Kati kankuwa ekyokulaberako ekituufu. Wetwogerera essaawa zino, buli munnayuganda yenna abadde atya abasajja ba NRM, both ba minister ba RDC bapuso bapupu countrywide, njagala kugamba tekyali munnayuganda atya abasajja bo simanyi kyemaniro siwone simanyi kyemaniro sifiri simanyi puso RDC. Nobody fear them. In fact giteeke wali tekyali atya minister kubanga beweebudde publicly tebakyalina respect. Eyo ne fact agiteeke wali. The brave mistake you made in your entire life is to let the army the brave mistake you made is you to let the army to associate with the civilians. That was the brave mistake. Previously, bwe tolabanga Amagye n'emmundu nga tutya nnyo. Kati Amagye abantu bagamanyi, bamanyi nti bali bantu bannaabwe, ate nabo banyigiriziddwa, kati baintegratinze abantu n'Amagye baintegratinze tebakyatya Magye, tebakyatya mmundu nowhere. Okitegedde bulungi nnyo. Kubanga ow'Amagye alina ba relatives
tukola profiling abaana bakola profiling ow'amajje agamba Museveni agenda zibagenda kunkolako profiling ngenda kudda ludda wa ntayi ekyo nakyo mwakola nsobi abantu bategedde amagye. One, fear ebaddewo ey'amaanyi eya kidnap and torture. Omuntu bw'agetinga used ku torture oba tokyasobola mubulira kintu kyonna okujjako ng'omusse ate bw'omutta oba omuyambye kubanga tagenda kumanya kiki kiddako aba agenzi w'omutonzi w'essaawa ye beetuuse. Kati abo tebakyatya Majje, tokya bagitegedde oba tokyalinze, tebakyalina fear, tebakyalina kintu kikyosigaziza. Nzizegga ebintu bino baga nti dikiteta yenna akola ensobi talina watakolera nsobi. Buli gwegenda otundira abaana bonna mutokyalinze bagumu nnyo n'okusinga kye mwali mulowooza. Njagala bawamuka experience kano. Omuntu ng'aba mukutte n'abeerako mu kkomera n'alimanyiira aba takyayagala kubeera bweru. Nowhere. Bwe bakwata omuntu n'amanyiira embeera y'ekkomera aba takyayagala kubeera bweru, aba ayagala kubeera mu kkomera. Omuzadde njagala onjulire. Bw'ozaala omwana n'omumanyiiza omukuba omwana aguba n'akola ebikolo byonna bagenda kunkuba ekyo nakimanyira omwana aguba. Omuzadde njagala bw'oba ozadde omwana ng'omutulugunya omboggolera omukola agakobero gonna omwana atuuka n'aguba. Kati bannayuganda batandise okuguba, batandise okubeera resistant ku torture, ku kidnap n'amagye. Kati kikyoba osigazizza kitegeeza tolinawo option ndala yonna. One, mubadde ne ba propagandalist abakola ku media, non-mainstream medias, mainstream medias, mwina kiki. Now, ne bw'onoosindika Jani ayogere tebakyasobola kwogera kubanga mwina ekizibu kimu kankikunyumya okitegeere. Buli muntu ali mu National Labourers Movement ayina command eyiye. So you have uncoordinated party. You have uncoordinated orders. Buli muntu ayina amaanyi ge, buli muntu awa orders ze. That means mwenna muli uncoordinated. Nekyabadde mu Kawempe balama wa orders ze, Rosemary Senida takyali asuka wa orders ze, Bakifesi wa orders zaabwe, Aladisa wa orders ze, buli omunga wa orders ze teri muntu akkiriza. Kati kiba kiconfusinga tiimu zammwe, onangambye bwati kati nkole ki? So in process mba muloozinga credibility ne where to go. Kati right now ne bw'onoosindikani ku TV ajja agamba National Unity Platform babbeeyega, wait a minute, agamba nti mu B National Unity Platform babbi, wait a minute, gwani nti nze Tadongo, there are so many times bantu bakuudde mu bubbi bwa ssente. Nzani nze nabbanja almost namatimbo wabba mabaati obbi amataka buli mwaka omanyi oli mubbi. Ogenda kuleeta ani? Ogenda kuleeta ono mwogezi wa NRM, omwogezi wa government. Onani? Atunangendaga muntu yakapere. Ono yabbanda we ya mushopre ne pen. Taina kyagendaga kuba mubbi. Leta Chiwanda Subi, mukubba amataka, mukubba sereza government, mukumpanya bonna babbi. So whom are you going to bring in the public to convince the public that you are not thieves, you are not murderers, your government doesn't kidnap people? Nobody, including you, Museveni. A public ekumanyi oli mutemu, oli mulimba, otta, owamba, okumpanya. Tolina kyogenda gamba bantu. So mwe discrediting nze politically, socially, economically, ensamanti muli babbi. Kati temwena kyamo kyaga public. We are immune ku propaganda. We are immune ku blackmail. We are used kuba tolina muntu agenda kujja mu NRM nga si mubbi. Taliyo mumbuulire. Ogenda kuleeta nga si mubbi mu NRM. Ofuna opondo ya banda we naye yajja nayogerera government yammwe. Speaker Anita Amongi yabba amabati. Aba Democrat in charge the speaker. Deputy speaker yabba amasanyalaze n'akuba n'abalemba okwo y'omu ku balina business e South Sudan naye mubbi muzibu neba eriko emisango ani gwogenda okuleeta. Bano bavuka baleta mu opposition bonna babitaano bali bonna babbi ani gwogenda okuleeta agenda okwogerera.
buli muntu yena mu NRM mubbi so temukyalina credibility yensonga lwaki na kino kankibagambe ensonga lwaki abawagizi mu national lobbyism abakyaliwo abatono they are yearning for money if there is no money bagenda basamiza kumujja kitegeera mukirebe kibere ku social media bakimanyi muli babbi nabo balina kubajja mu sente bate mbawadde sente baga bye Vietnam that is the only picture which is in public Museveni agategera ekitufu fetukozo omulimu guno ku social media I'm now operating 6 years sirina muntu gwe nali nsabye ekikumi okujjako nga yagadde namba ne bakomole basinga obungi free of charge petogulira time petogulira amasimu twepangisiza tweriisa bwe kiba kiganyire bakuyambako abantu ba bulijjo naye mmwe teri ayogera ku mutimbagano ba ku TV nga teyasasuddwa okitegedde bulungi nnyo teri muntu asobola kwambala t-shirt ya NRM nga tasasuddwa kitegeeza baba bamanyi muli babbi no balina okumakinga sure nti babba ku sente mbate zimawadde boogera ebituufu kubanga bakimanyi ebituufu byebyo kati mukitegere nti NRM eya political wing yafa teriiwo kanto waidi teriiwo kankunena kino Museveni kitegeere gensonga lwaki ggwe ogula buguzi kati waguza opposition ya North Uganda yona wagiguze but watutte bakulembeze so si bantu basindika bakulembeze mu parliament. I'm here to remind you the only tactics now you have is to convince the so-called opposition figures across the country. You convince them, you give them money to leave opposition. But remember, those people were elected by indigenous. So you still have a lot of work to do. Because you just bribe one person, a leader, just an MP. But there is millions of people behind that person who can't even trust him the moment he crosses from opposition to NRM. That means that is them wasting. Kiringa bono ogenda ogule jino leke enkoko kitegeeza tolina kyokoze ebikama gyogirese watu tutejji tolina kyokoze okitegedde bulungi nnyo kati bino tubagamba kati mugenda funa ekizibu one generation eriwo essaawa zino emanyi politics ng'emwaji mu makati ate mumanyi etya nti mwana mugimu ava ku lubaya oba ava ku ngozi muzze mukola blackmail propaganda mu ngeri esoboka ng'ensi temanyi kati abaana bategedde amazima bagamanyi kati mugenda kubawulira nga batokota wano tebakyalina fear kubanga ne bonootisa nonzita eri agenda okwogera okusinga nze nga bajja nga bakambwe ennyo okitegedde bulungi nnyo temukyana kye musobola kugamba bantu avudde osagala balwisaawo mutegedde bulungi nnyo se tumusuubira nti bunabba waabi just time wasting tebana kye bagenda bagamba awo tuvuddewo. Kati mwana b'ebbaluwa gye yawandiise ng'agamba nti ayagala kwogerako eri abantu bannayuganda kati kasooke mbasomera ebbaluwa nemugiwulya bulungi nnyo nakuno kwoli yagambye bagenda kuwaaba si babagambye nti bagenda kuwaaba yes bataddeyo omusango no olwaki tebalina grounds honorable Tinka yagambye mwabba bubi kuba temwabala byonna bibannyonnyodde kati kansooke mbasomera ebbaluwa ngenda gisoma matobotobo nga nkunnyonnyola obuntu bye yawandiiseemu. First and foremost, abasajja bano bamanyira balinga enjala eruma ekiro. Museveni amanyiira alinga afunisa malaya olubuto kubanga akaduuka oba okagadde. Malaya kasita omufunisa olubuto akaduuka oba okagadde ate bagenda kukolerawa. Kati yasuse ne yekyanga tugenda kuteeka okunoonyereza tulina kyogenda kunoonyereza buli kimu kyawedde kyekisookera ddala. Mu kifo ky'okugenda ye ebintu bye yawandiise mu bbaluwa ye ate baakoledde ddala. Njagala tusooke muwulire ddala. Yoseri eggwanga si gwe olifuga njala tukkiriza eggwanga lifugwa Salimu Muhoozi Janet na Lwabwogo gwe bakozesanga ddame kwanika kongoye. I'm here to inform the public. The country called Uganda, Uganda Limited Company, landed by the family, led by Museveni, his younger brother Salim Sare, son Muhoozi Kanyarugaba, and their son-in-law Lwabwogo, plus the first wife, that is Janet Museveni. They're running a company called Uganda Limited. But Museveni, if you want to know that Museveni is not the one running that country, just get the piece of the letter which he wrote to the public, then you'll get to know that he's not the one in charge of that country.
first half ngenda gye basomerako just bits oli bulungi nnyo okumanyira kususse n'okulengeza bannayuganda kutya bwe yawandiise ebbaluwa yagiwandiise bw'ati nti fellow Ugandans especially bazzukulu greetings nti bannayuganda bannange ne bazzukulu be ababuuzaako Museveni njagala eggwanga limanye muzzukulu we yazaalibwa Muhoozi Natasha Patience ne Diana ne Lwabwogo period. We are not your grandkids or grandchildren. Bazzukulu tubamanyi bawanvuyirizivu balinge mmuli tetuli mu category kubanga twawula obwongo fe tetuli mu system ya sero bihogo and educated bitihogo no. Never ever call Ugandans bazzukulu because we are not among your family which lacks common sense. Under your system, sell bihogo and educated bihogo, we don't belong in that family because you lack common sense. So never ever again address Ugandans that we are your bazukuru. No, we are no longer attached to you because we already find out you're not a Ugandan plus your family. Which take it up on na soka mubazuku. Tetuli bazuku bajaja fe tubamanyi bulungi. Which take it bulungi nnyo. Bamala kuba yitabazuku. Munkole entuufu omukulembeze you address Ugandans not bazzukulu. We are not your grandkids. I'm here to remind you fete tuli basiru obwongo tulina yensonga lwaki we've managed to survive for 40 years under your torture, under corruption, under unemployment. We've managed to survive until now. So you can't call us bazzukulu when bazzukulu are suffering. You can't call us bazzukulu when you kidnap and torture bazzukulu. In Uganda as we Baganda, we love more grandkids than our childrens. Twagala nnyo abazzukulu okusinga abaana baffe betuzaala kubanga ogwe musaayi omutuufu kati gwe otuyita bazzukulu bo ng'ate otuwamba otutugunye tumalizeeko emirembe. Whom are you fooling? Mpozi muli understand bihogo educated bihogo awo tuvuddewa. Kati ngisoma mu bitundu ku bitundu eyo nkwadde introduction n'agenda n'agamba the following allegations have come up. The ballot paper stuffing outing results destroying ballot papers in Kazo, Angola, Mbogomo, Skizoni, etc. because apparently some people did not want those votes to be counted. Nayo kakugamba nti okusinziira ku byogerwa n'ebyalabiddwako okubba obululu okumenya boxes omuli Kazo, Angola, Mbogo n'ebitundu ebirala mbu abantu mba tebaagala babale obululu obwo mukulu. You are useless idiot. Eyagula essaati emu ng'amayembe gamugambye agigule to be easy to identify in the public that barambaruga hari. The moment wakusambye kubayale ku Kazangu ku Mbogo ku kisawe ky'Ombogo babaze box esooka nga nambi tayinaawo akalunaka oyo musajja wo n'alagira ne bakuba box n'amagi ne gakuba abantu bonna. So eyo yabadde kizibu kyafuba kizibu kyammwe. Kati kankulagene wano omanyi temwetaaga mazima nze njagala mugende muwe mujja tuulira. Kankulage wano bye mukulu oyo wa polisi omulaba adduka n'okudduka nga bakola effumu. Oh my God, what kind of country are we in? It's a video. Ebbaluwa ngenda gibasomera kasavu mpola mpola. Kati bw'omala okusomerawo ne nkubuuza ekyo omaze okyogera nkulaza obujulizi tugenze ku part 2 ebbaluwa yo n'ogamba ballot stuffing has been going on since 1961. That is how Uganda ended up being unstable. Yagambye nti okubba obululu kubadde kugenda maaso okuvira ddala mu 1961 era yeeye embeera lwaki Uganda ebadde teri mirembe. Yoseriti bahabulwa Nyandwe njagala kutereezaamu wano mukulu.
You might be old enough to convince your fellow old people, but not with the younger generation, because we understand we read history. Don't fool Ugandans as you've been fooling our grandies all along. We know how to make research and we know how you change and cook your history. First and foremost, I'm here to address this big lie. In 1961, we had just a simple election which was organized to see how the country will be governed. It wasn't a general election. It wasn't a public election. No, it was just a simple election to see how Uganda was supposed to be governed. Olundi nchiddamu yagambye nti mu 1960 wali okugobwa kwatandikira bw'ogenda kugolola Moses n'okebera mu byaffe byonna tewaliwo okulonda kwa bonna mu ggwanga nno. Okulonda okwaliwo kwali kwa kintu kitono nnyo kulaba butya eggwanga nkola ki gye ligenda kufugwamu. So tekwali kulonda bakulembeze ku mitendera gyonna. Do you copy that? Kati gobagati ballot staffing yatandika 1960. No, that is wrong. Njagala omuntu onchallenging emu abefula kuno ti mwasoma mulina amagezi, mulina PhD ze mwakoleranga ku online, ogenda kugola Moses oba buzze bonna ba political by historians bakubulire nti waliyo generation mu 1960 tiyali general election, just waliwo ka snap election kali kakumanya kulonda system kyegenda okukozesebwa mu kufuga eggwanga eyo. So tezali election za kulonda bakulembeze nowhere. Tobuzaabuza abantu bugwani muliko kubuzaabuza abantu wano. Bwoba wayika amadinisa nga mu Janet yafuga oba Muhoozi oba lwabo oba musali musale tetwagala muddemu kubuzaabuza abantu wano. Reference everyone. Bwoba gamba nti okutandika okububula kwali 1960. Twafuna independence mu 1962. Kati bwogamba nti bali balonda ki ekitabasobosa kulinda kutuwa independence. Amala okunywa ku lwendo lw'amazzi. Mwali mulonda ki mu 1961? Tulyoke tufuna independence mu 1962 enkeera omwaka oguddako. Mwali mulonda ki mpozi bakulembeze baki? Kyekyabagisawo civic education nekibagisawo political education. Ne constitution study mu university level mwazijja okuba temwagala abantu bamanyi. Nkubuuza, you wrote this letter to the public and you call us your bazzukulu. Mama nyabo tuli bazibu nnyo. So nkubuuza, you said that ballot staffing started in 1961. But few months later, Uganda got its first independence. So, nkubuuza, kwali kulonda kwa bakulembeze ayina wate emyezi ne balonda tufuna independence kyali kibani abali wa mukulu. Tell the public. Toddamu kubuzaabuza abantu wano. Ebisitule mufumba. Nako ka snap election yakaliwo. Buganda region boycotted. Mugende musome history. Buganda region ya boycottinga ka snap election zakakaliwo akali Buganda mugende bisomo jagala omuyobo bintu bino bijjaluda. Buganda ya rejecting aka snap election yakaliwo yabigana. Kwate simu yo ogenda oteekemu nti Uganda yayina okulonda mu 1962 mu 1961 bajja kuga nti okulonda kwaliwo ne kwali kwa kulonda system eri egenda okolebwamu okufuga Uganda so si bakulembeze waayitawo akaseera katundufuna independence mu mwaka gwe guddako be mwalonda baali baki yali nnyoko jjajjaawo oba yali ani. Nze nkwata mu bbaluwa y'ompola katugenze wano wansi weesembayo kubanja gadde giyitamu. Yagambye bw'ati, JAT have to be deployed in crowd management. Mbu JAT ekibiina ky'abatujju
kirina okuteekebwawo mu lujjudde lw'abantu. Museveni sooka onnyonnyole eggwanga gy'ati yaani. It's a joint anti-terrorism task force. Are Ugandans terrorists? No. So, wadeploying otya tiimu ekolagana abatujju. Ng'ate okimanyi by'okulonda poliisi erina okubeerawo ng'ekwasaganya okulonda. Lwaki wateekawo gy'ati? Tugenze mu maaso. Uganda is like an island of peace in the region. Why? It is because UPDF, they have enough work fighting ADF, cattle rustlers in Karamoja, Koni, in Central African Republic, Ka, Al-Shabaab in Somalia. Agambye nti Uganda eringa ekizinga ekyemirembe mu kitundu kino mwetudde mbulwaki mbukubanga ejje eriri lyembagambye erya National Resistance Army NRA. Don't you ever dare call our soldiers that are UPDF. It is NRA. They have enough fighting ADF, Allied Democratic Forces. Let me ask you one question. Since you invade DRC Congo, has anyone heard about ADF? Okuva Museveni kagano bagendo M23 okuyingira Congo. Mwali mulizamu okulya ADF eriruddawo. Kubanga alina amapesa gaza nyanga chesi n'asindika lino njeruka. Kati ADF it's you. Nagiraga nti abalwanyi sente in Karamoja. There was no cattle rustling in Karamoja because Karamojong people, they were keeping their cattle with those guns against their fellow cattle rustlers in Kenya. That was a battle between neighbors, and it is known in history. That was a war between Karamojongs and Kenyans who used to come and invade Karamojong and took their cattle, not against their fellow Ugandans. Chali kizibunyo, chali verereya. So you went there, no bajjake mundu, enteza ko ne muziba bako, ne mutwana amataka gaabwe, kati bali stateless, bali ku street ze Kampala, Mbale, Ggwe. Kati wano baluwa je nkwata mu kukubemu bituli, ojja kuvana ngo wunya n'okuwunya. Tugenze maaso. No gamba nti no kulwanyisa Koni. Mukuru. The whole world knows that Koni is you. The whole world knows Koni is you. Central African Republic, that is part of your mission, October Eastern Central Africa. We are not responsible for that. Al-Shabaab, it's none of our business in Somalia, because in Somalia, muina business, mukolo yonga abantu ngazamwe, chechi batwaza ya Majje. Eyo sigenda genda yo nyomba gebbaluwa, sagala jimala obulungi nnyo kati. To prove you wrong, Museveni. N'okubategeeza nti kituufu. Majje ga Museveni ya NRA ya Museveni. Constitution ya Uganda tekkiriza musirikale wa UPDF kabere wa police okufuluma ggwanga eryo nga Parliament tekkiriza. Wabula Majje ga Uganda gali e Somalia commission za Museveni nga Parliament yakkiriza. Gali e Central African Republic Museveni agatute ku kifuba. Gali mu Congo Museveni agatute ku kifuba. Wetwogerera nze mbagamba nti government ya Salva Kiir eri matiga era tesula oteekesi. Olwaleero mbatereddeyo video. Monitor kuvaluya kuba information ganti Congo abantu be Sudan batandise okulaba na Uganda nga balemesa okufuna revolution, which is okay kuba Museveni yatute amadulu nabalaga video. Bugenzo kero lwaleero nga drone zange zingamba Mr. Lumbwi nkulamusizaako ssebo UPDF Army leero bali mu kwolekera South Sudan ne tebaagadde kusasamaza bantu era bali ku kitundu kye bayita Ggwe. Kati tanka zonna zipaakinze mu kitundu kye bayita mu kitundu kye Bibia era basiibye leero balwana mu bitundu eby'Eggali n'ebitundu bisigaddewo. Kati mbalaze video ne mbalaga buli kimu ne evidence okubalaga wano tebana authorizing ko mundu za Uganda motoka genda Sudan. The mamba ziyingi de Sudan owalabe ne banna kadinga bayaba mu government zezo zirabe
ozirabe bagenze kuba mundu walabe naye baba beyagala n'okweyagala bemundu balina emirimu ate mpya ne Uganda bannange egenda kunya amafuta gabwerere omusudani asirize mayinza enkuwa information eyokuwerako n'obujulizi military bagenze kuba amigo. You see that one even is laughing. Bagenze kuba amigo. Otatanka zona ebanage sidali. Ojugera bana. Wallahi our people. But why? Our business should not take me there like that. I will take something else. Sebujande, never twala bano bakatala. Batwala baneno. Hey, what? Parliament terina kyemanyi, teryamanyi ono akutte Majje ga ggwanga gatwala ye gakozesa byayagala. Kati ng'otunuulira ensi gye mulimu nga tubagamba nti ensi mpambe nga mulowooza buli kimu kyakuseka, si byakuseka. So no mujja tegeera ensi nga bw'etambula. Alright. Kati njala mumpulirize bulungi nnyo. Eno message njagala obbawa njagala mujiwulirize bulungi nnyo. Jengendo obbawa njagala mujiwulirize bulungi nnyo. Nabagambako olumu nti Katonda owa ne bateeka Minister of Education ne bateeka UNEB ku Parliament awo ne baggala emiryango gyonna ng'ebadde ejjudde bulungi. Ne bagamba bagenda ku verifyinga qualifications z'aba MP bono academic qualifications zaabwe. Nkulayirira abasinga obungi bagenda bakuba batte. Lwaki? Abasinga obungi baliyo ng'empapula ze balina zonna ziri forged. Ono Captain Francis Babu ng'akonfaminga kye nabagamba wulira. The problem is NRM has not been giving us good leaders to compete and to go and convince the people that we can do this. Tell them the truth. Stop telling lies. And you see, city council is like a market. It waits people to come. My NRM is like a they wait for people to come and say, you go and stand for MP. No. You are supposed to find out if the man or woman you are taking as a candidate has got the ability to do the job.
First of all, they speak in English in Parliament. Then you bring people with forged papers, and you, government, you do it for them. Oba okyalina ky'ommanja bonna abali empapula zaabwe za Nasaloodi ekyo mujja kitegeera oluvannyuma. Kati katugende ku nsonga eno.